Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire engeri gy'ofumbamu obummonde obuzungu, engeri gy'obufumbamu mu nfumba eya boilo. Njagala tutunuulire enfumba gy'ofumbamu obummonde obuzungu obwa boilo. Bw'owaateko bulungi obwozeeko nga bw'olaba obuteeke mu seffuliya, kisinziira bungi bw'ogenda okufumba. Nze just wano nfumbayo butono, just mba mbalaga bulazi engeri gy'osobola okufumbamu obummonde kati ng'obwo obwa boilo, ki by'olina okuteekamu. Osobola okuba ng'ogenda kufumba bummonde nga bw'abantu nga 10 nga kya misana naye nga tebaagala obusiike. Tunula by'olina okuteekamu: galiki, butungulu, green pepper n'ennyaanya. Ebyo obeera obirina, teekamu ennyaanya, galiki, butungulu ne green pepper. Birungi nnyo okubiteeka mu bummonde obwo nga tonnaba na buteekako, biteekemu kwegamba biteekeremu ddala ng'ogenda kubuteekako, kuba jjukira obummonde bujja mangu. Kati bino biteekamu mangu bisobole nabyo okujja ate biyingire mu bummonde obwo. Oli waba abulya awuliremu nga bulimu ekyo ky'awulira, ebirungo by'otaddemu. Teekamu ddala n'omunnyo bulungi gunoge, kiba kiwedde. Ekiteesamu ebintu ebyo nga waakabuteekako kwegamba obutungulu buyingire mu bummonde oba galiki ayingire mu bummonde oba ennyaanya ezo, oli akammonde ng'olulya kawooma ate nga si kasiike. Bw'otyo bw'okola, kirungi nnyo biteekemu nga waakabiteekako, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu kyonna n'oba ofumba nnyama oba ki, kikulu nnyo naddala ezo eza boilo n'eziba si za boilo. Akatungulu olina okukateekamu mangu kasobole okuyingira mu nva ezo, oba omunnyu oba galiki bibeere nga biyingira mu nnyama eyo. Kati nga mu bummonde ng'obwo oli ng'akalya ng'alina ky'awuliramu munda, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Tunuulira enfumba gy'osobola okufumbamu obummonde obwa boilo, bw'otyo bw'olina obufumba. Subira mu kitunuulidde bulungi nnyo. Njagala nnyo mbalage mmwe abakyala wamu nammwe abakozi, mukama wo akugamba nti leero tugenda kufumba bummonde nga bwa boilo, si bwa kusiika, olina bufumba bw'otyo, ajja bulya bumuwoomere. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.